Fumo zonna ezibadde zitulya ku kibiina kino ekya DF oba Democratic Front ekikulemberwa omukulu Mathias Mpuuga w'ekitiibwa kuva kwali Enyondo Mukugwenga embaka akika buli omu abadde yeebuuza kiki ekidda kubangi nga balowooza nti obaolyawo ayinza obutadda naye akunnyonnyodde nti obaolyawo abataka baatudde ne bamuwa ekisanja obaolyawo tumanyi baki ekinaasembayo naye ne bamukkiriza akomewo mu Parliament ajje mu lutabaalo ate olulala obaolyawo kaakano naye tutegedde ekkubo lye Muna kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we tukulazaawo naye abadde mu bitundu eby'emityana nga kuyega obaolyawo gye yagguliddewo enteekateeka ze zaawo mu masekkati ne mu bitundu bino eby'omu Buganda okuba nti akola kakuyege. Olunaku olwaleero era tumusuubira okuba nti agenda kuba nga yeeyongerayo kuba ali wano mu bitundu eby'omu masekkati katufuneko ku nteekateeka y'olunaku olwaleero ate tudde n'ebirala. Atulaba ku BDS Telefina tuli mu district ene Kasanda era tuli mu kitundu ekya Kasanda North. Mu kiseera kino akadde konna okuva kati President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kufuluma wano mu maka ga Honorable Patrick Nsamba Oshabe atandike okutalaga district ene Kasanda n'oluvannyuma ate wanaava agende mu district y'e Mubende. Twagala mu kiseera kino twegatte ku mubaka w'ekitundu kino otubuuliyeko entambula za President olunaku olwaleero zigenda kubeera zitya. Sooka tuli ba mukisa ng'ab'e Kasanda tututte ebbanga nga tulindirira President waffe naye ebbanga lyonna nga bamulemesa okujja okutulabako myaka 5 nga gavumenti eyagala ejje atulako katolera essanyu eriri mu Kasanda kwe kumanya nti yasuze mu Kasanda tufe tumuyina wano e Kasanda katugenda kutalaga tugenda mu constituency y'e Bukuya bwetuva mu constituency y'e Bukuya tugende tukuba olukuŋŋaana ekyannamugera bwetuva ekyannamugera tugenda e Mubende tulina olunaku lumu okukola districts 2 twali agadde okubeera ne pulezidenti olunaku lulamba naye baatuwadde essaawa ntono nnyo era tujja kusaba abekwerinda baleme kututawaanya baleme kutuliira budde batuleke tubuuze ku bantu ne bwe munaagaana Kyagulanyi abantu bamulabe abantu bamwagala n'olwekyo mubonaabonera bwereere esente z'omuwi w'omusolo muleme zitawaanya nga musomba abasirikale muleme kwonoona sente za muwi wa musolo Kyagulanyi tumwagala ate tumwagalira ddala okuva ku nniya ne bwe banaatusiba ne bwe banaatutta twagala kukyusa ggwanga lino nga Kyagulanyi Ssentamu yakulembedde olutabaalo luno. People power, our power, people power, our power, NUP everywhere, kunga Uganda kunga, kunga Kasanda kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga President kunga. Teyansayo mbaka Patrick Nsamba essaawa yonna okuva kakati omulyango gwo gwolengera President w'ekibiina kino wagenda okufuluma ate ajje asisinkane abamu ku boolabako wano be bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform n'omubaka Patrick Nsamba ate abalala be batambudde ne President okuva e Magere saako ne ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule. Tugenda kutambula naye yonna gy'agenda okutambulira ebisinga tujja kuba nga tujja nabyo mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana gambuuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'amawulire ageesika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda bwetyo tutambudde tugenda kulondoola byonna ebinaabaawo tujja kuba nga tubikuwa awangale ennyo Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka eyo muganda wange Kitanda